Abasomesa n'abayizi ku Somero lya Windsor ku Kye Wamala mu Nansana munisipali babugaanye esanyu ebigezo bya P7 bwebikomyewo nga bayitidde waggulu. Basudde bannaabwe abasinze okukola obulungi nga baleekaanira waggulu. Edison Kapalaga omukulu w'essomero ategeeza nti baatuuza abayizi 36, 24 bayitidde mu ddaala lisooka, abasigadde mu lyokubiri nga abasinze ababiri bafunye obubonero 6. Twatuuza abaana 36, twafunye abaana 24 ate n'abaana 12 eyasembye afunye 18. Kapalaga asiimye omulimu abasomesa gwe bakoze okulaba nga basomesa abaana ne yeebaza bannannyini ssomero olw'enkolagana gye balina n'abakozi n'abazadde ekibawanguzisizza. Twatusiima abazadde olw'okusasula fees mu budde ate n'abasomesa ababadde nga basomesa bano abaana. Abayizi beebazza Katonda olw'okuyita obulungi ebigezo byabwe ne yeebaza abazadde okweweerera n'abasomesa olw'okubasomesa. We got 6 aggregates in PLE and I would like to thank my teachers and parents. I've got aggregate 8. I thank my teachers for the good work they have done in us. I got aggregate 8. And I really want to thank God because there are many children out there who wanted aggregate 8, but me, I got it. I got 10 points. I thank the school for supporting me since when I started. Mary Nambiro ku lw'abasomesa ategeeza nti okukolera awamu kibayambye okutuuka ku buwanguzi buno. Tuyambiddwa abaana badde bakolagana bulungi nga bakola group work, bakeera ne badiscussinga bennyini n'abasomesa nga babayambako. Asiimye abazadde olw'obutabalekerera era n'abasaba okubongera abaana. Yasinze okukola obulungi mu ssomero lino, bamusomesezza bulungi. Abazadde muleete abaana ku Windsor School. Oluvannyuma mukulu w'essomero Kapalaga abagulidde ennyama ne bookya emicomo okubayozaayoza. William Mutyaba yakusakidde Gweno ku lwa Bukedde TV.